Mbaniriza mwenna abalaba vidiyo eno amanya gange nze Trevor Online era nga nze n'omukulembeze w'eggwanga His Excellency General Yoweri Kaguta Museveni avuddeyo ne mukyala we ku kisaawe Kololo mu kusaba okubadde olunaku olwaleero ne yeetondera eri bannayuganda naddala Abaganda olw'ensobi zonna ze yakola ez'abakosa. As the top leaders of the movement, we humbly take full responsibility of all the mistakes made by ourselves, our agents and representatives. We therefore stand here to repent and ask for your forgiveness and forgiveness of especially the people of Uganda and the whole country. For restoration and favor. Lord, restore the favor that we had with them in the beginning. Bring healing to their hearts. Soften the hardened hearts and reconnect us to the original vision of our national unity. Mu kwogera bino byonna, President Museveni ne mukyala we babadde mu kusaba okwategekeddwa muwala waabwe omusumba Patience Lwaboogo mu kisaawe Kololo wansi w'omulamwa ogwatuumiddwa okusomoka, ng'omukolo guno gwetabiddwako abantu bangi okuva mu biti eby'enjawulo. Mu bubaka bwa Janet Kataha, Museveni yakubidde omulanga eri ekkanisa ya Kristu nti mu kaseera kano ak'enkyukakyuka ekkanisa eteekeddwa okuyimirira wamu mu bumu okunyweza omwoyo w'obuweereza obuwombeefu. Mbajjukiza okusubscribinga ku channel ya Trevor Online.